Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kabaale yabadde wezeza milimiters 3.7, Buginyanya milimiters 12.8, Kalengere milimita 1.8 so nga ate yo mu Bushenyi zaweze milimita 1.5. Enkuba etonnye oluvannyuma lw'essaawa 3 olwaleero tujja gikutuusaako mu alipoota yaffe y'olunaku lw'enkya. Yo embeera eno yavudde ku mpewo okuva mu gabira g'e Congo nga zoolekera eggwanga lyaffe ekireesewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe so nga ate yo mu bukiikakkono tusuubira nti nno obudde bujja kubeera bwa kinnyikaggobe. Wabula olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 22. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri e Busukkansalo, Mombasa, Paris ne Kigali tusuubirayo enkuba okutonnya so nga ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu ejja kutuukira ddala ku degrees 9. Omulabi waffe omulungi owa UBC TV tukutegeeza nti enkuba tennatandika kutonnya, wabula ekiseera ekituufu ng'etandise okutonnya tujja kubeera nga tukifulumya ekiwandiiko okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde ekirambika obulungi enkuba bw'egenda okutonnya omwezi ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Nze Lubega Micheal wano ku UBC TV.